debate eyo okubanga waliwo begenda okuggula amaaso abadde bataggulwanga amaaso, waliwo obulimba obugenda okulimbululwawo mu maaso g'abantu bonna, kubanga bonna nsonga nkulu abagala eggwanga, abagala obuyinza okulembera eggwanga. President yakugambye nti mwetefutefu okujja balage ebiruubirirwa byabwe mu Uganda empya. Era yeesunga nnyo n'okulaba ebirimba ebipya Museveni byagenda okulimba abantu. Munnayuganda nkukubiriza awo wakulu nnyo, beerawo owulirize olabe nga alimba atudde awo ng'alimbulula atuddewa saidi eri tugenda kuvaawo awo nga tutegedde ekyamazima lino eggwanga lyaffe twalyetaaze liragewa. Era ani gwe tulabamu essuubi mu ggwanga lyaffe. Ono bw'ayogera yekka omulala ayinza obutafuna mukisa gulaba, oyinza okwogera kw'oli olw'okuba tali awo naawe. Naye twagala omuntu atunule munne mu maaso ayogere ebyazza abagamba eyo bwe biri bw'abisuubira era n'obulimba buveeyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja, nkola ku bintu eby'enjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo, nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Tweyanziza nnyo, tweyanzige. Geoffrey Mayanja gegange ndi wano ne Chairman Yasin musajja muna NUP mutunulizi wa nsonga ate mukulembeze so gwe ndi nayo nako lwaleero nga butubera buli wiiki tuzze ne ku luno tuwayemuko ku mboozi soko nzikirize omukkiriza akubuuzeeko Chairman. Nsanyusa okulaba ssebo. Kale muganda wange Mayanja, nange nsanyusa nnyo okubaako wano. Kkiriza mbuuze ku bantu baffe abali abatulaba n'okutuwuliza, bannayuganda bonna gye musinziira, abali wano mu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga. Tubeebaza nnyo kaweefube gwe mukola naddala mu kiseera kino eky'eggwanga nga libeetaaga. Tusaba mweweeyo n'amaanyi mangi. Tubeebaza, tetwema tekubeebaza mulimu gwe mukoze kutusinza gye tuvudde ne we tuli. Tusaba mwongeremu amaanyi naffe nga ate obaolyawo nga tusaba Katonda atukwatireko. Mbalamusizaako nnyo. Amiina. Chairman bwe tujjidde wano ng'ensonga nnyingi ezitambudde, of course olunaku olwaleero President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko eri ab'amawulire nga tanaba kusimbula kweyongerayo mu kampeyini ze. So ayogeddeko n'ab'amawulire akonye ku nsonga ez'enjawulo wano na wali. Naye ensonga gy'asinze okusimbako ennyo essira y'ensonga ya mwami Byabakama, omulamuzi Simon Byabakama ono akulira akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga Uganda. Omukolo ono yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti abantu bwe bajja okulonda bajje balonde, olumala okulonda bave obunnambiro badde ewaabwe gye bavudde, nti abanaasigalawo baalikwatibwa. So yakoze statement eyo era yasitudde emitima gy'abannayuganda abasinga obungi nga bagamba nti omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda ddala etteekamu akolera bwetyo bwe ligamba, kubanga okusinziira ku tteeka ly'akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti omuntu bw'omala okulonda okkirizibwa okubeerawo wabula meters 20 okuva ewali akabokisi oba okuva we balondera, naye oli wa ddembe okubeera okuva kulonda lukutandise paka lukuggwa nga otunuulira n'okulaba ebintu nga bwe bigenda mu maaso. Kyokka teyava yakugamba nga talina tteeka mwayise nti bw'omala okulonda vaawo genda, wabula bw'onaasigalawo osobola okukwatibwa kubanga era kitegeeza nti oba omenye mateeka. So Robert Kyagulanyi Ssentamu President avuddeyo n'abako okugera kwayogera nga wakanyanyiriza okukanyanya ow'amaanyi ebigambo by'omukulu oyo omulamuzi Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda. Abantu bazze bagamba, of course ne President yennyini akyogeddeko nti nga omulamuzi Simon Byabakama alabika nga si mwesimbu n'akatono, nonkubadde alaga nti kibadde kimanyikiddwa naye agamba nti ate ku luno akisussizza nnyo. Neyanziza nnyo muganda wange Mr. Mayanja. Nja kwebaza Katonda yeebale ffe kutulaga n'eddembe n'okutuwa obuvumu obulaba nti tetulina ddembe lyaffe n'okubyogerako.
osaasira abasajja nga omulamuzi Gabakama era chairperson wa kakiiko k'ebyokulonda kali naawo olabira nti ebintu bisiŋŋana nsobola okugamba nti byayogera si byayagala era nekugamba nti nze nkimanyi nti ndi muwambe nga munnayuganda kati ate ey'omukisa n'ataba nagwo awo twebaza Katonda fe okutugula amaaso tumanya nti tuli mu buwambe kubanga ekyokera ddala okulonda kubeerawo kubaddewo si kuno kwegenda okusooka kubaddewo emirundi mingi n'ebyo tubadde tugoberera mu kulonda ebiri wansi w'amateeka ebiri constitution tubimanyi n'ebbanga lyonna tubadde tujja tulambikibwa kakiiko ka byakulonda nga keesigama mu mateeka n'olwaleero ekyo kipya ffenna gye tuli okugamba nti bw'omala okulonda akalulu tambula oveewo tubadde nga tumanyi nti distance ebeera awo bw'omaliriza okujja okulonda distance meters 2 olinde olabe ebigenda mu maaso paka akalulu wekamala okulondebwa era bulijjo bwajja alambika bulungi bannayuganda ku lw'akakiiko k'ebyokulonda kakulembera n'alambika bannayuganda emitendera tugenda okuyita okulonda olwaleero amaloboozi tugawulidde nga gava mu nsonda nnyingi naddala mu magye nga bagezaako okulaga abantu nti temulina kubeera we mulondedde azze luvannyuma naye mu byataalina mu mateeka mu byataalina mu kuluŋŋamya kw'okusooka olwaleero n'avaayo najja n'ayogera ekyo namuwulidde bulungi ng'agamba nti bagenda kubayoola naye nga ddala ye byabakama takimanyi nti abantu tebalina kuyoolebwa nga bazze kulonda era ye takimanyi nti abantu balina okubeera n'eddembe lyabwe erironda ne basalawo ani gwe baagala kati awo bwe musaasirira nga ye okuba nti n'olwaleero ye tamanyi nti muwambe otegeera ffe tukimanyi wabula olw'okubeera nti tulina okuyimirira ku ebyo amazima tuba tukimanyi nti buli lunaku bw'okeesa tozibya bw'ozibya tokola ki tokeesa naye bayitiridde okwagala obulamu basigalewo ng'eggwanga lifiirwa ekyo kijja tuleetako ku bantu abazze bakulembera mu regions ez'enjawulo ti omuntu alina ensonga ng'ensonga yeggwanga n'abantu tebatereera kuwangaala naye ku luno abantu gye bakumye okwagala ennyo obulamu nga batudde mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ebisalawo eri eggwanga ebisalirawo abantu kirabika nti basinze nnyo okwonoona olw'okwetunuulira nga bba abantu byabakama ensonga gyasitudde ennene nnyo kigambo bugambo kulowooza bubi eggwanga lino ne lifuna ekizibu ekinene otegedde kakati omuntu y'omu ategese obululu obuwerako okitegedde statement eyo tajoogerangako naye kiina kikitulaga wano njagala kubajjukiza ku lw'eggwanga lyaffe temwamanyako nti Museveni alijja okitegedde temwamanyako nti Museveni alijja naye mmwe endowooza yammwe erina gye batwala nti mulina omuntu gwe mutegekera ekyo kikyamu omukisa gwa Museveni yes era Mr. Mayanja we tuli wano toyinza kumbuulira nti kati taatawo kamera agikwatidde gindi si gwe mulimu gwe mulimu mulala gwe yakola n'okuzaala n'akukuza naawe okola mulimu mulala ekyo kikuwa ekifaananyi nekikulaga nti gweoyinza okuba nga olina kyolowooza oba kyewaali agadde kibe naye ng'amazima si kyekituufu otegeera ekintu ekyo waliwo pressure eri emabega eyo gye tutategeera eva kwani oba evaawa bino ebintu si bipya bize bikola ki bize bibaawo naye ekyomukisa omubi nti abantu abalungi abantu abagezi abantu abaligasiza eggwanga bambadde okutya ne bakola ensobi lino eggwanga liteekeddwa okukuumibwa abantu muli ba mugaso eri eggwanga ne buli we mulowooza ne mutya ennyo ne mulowooza ne mwerowoozaako ng'abantu ne mulowooza ne mukolera abalala kikyamu ebigambo omulamuzi byabakama chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda statement yonna yonna gy'oyogera olwaleero ebeera eteekeddwa okuba nga erina kyetegeeza naye gwe mundamu gwe muli mutima gwo ogyogera ku lw'abannayuganda
munda muggwe eri mutima gwo ojogera ku ekifaananyi ekirungi ekyeggwanga lyaffe. Tugenda kugirekawo ensi eno ffenna tewali agenda gibeerako paka naye kyetulumwa abo betugenda ogisikiza abagenda ogisigalamu. Twalibadde tugiriddeko kyetugiriddeko ne tulowooza ne kubajja. Eyo ensonga nkyamu nnyo. Kiba kitegeeza automatically nti waliwo ebitagenda kgenda bulungi mu maaso ate okusinziira ne bwe tulaba kampeyini bwe zitambula. Bw'ovaayo n'oyogera bw'otyo byabakama obeera otweraliikiriza. So badde njagala okuwabula kuno nti Museveni asobola okubeera n'omukisa ogubadde oba omukulembeze wa Uganda. Naawe mu mukisa gwogwo wetunuulire ng'omuntu kiki ky'ofunyeemu. Waliwo okuba nti bakutegedde oba oli mwana wa pulezidenti, tibakutegedde nti oba oli mwana w'omuntu afuze ku ggwanga. Okitegeera ekintu ekyo kiba kiyamba nnyo naawe n'onoonyaawo kiki ky'osobola mu ebyo. Tewaliiwo naddala alina buzibu oba yaliganye oba mutabani wa Museveni oba muganda wa Museveni oba mukwano gwa Museveni oba omuntu wa Museveni yenna. Tewali yali muganye kubeera kujja kukulembera ggwanga lino. Otegeera ekintu ekyo. Ne tusaba tubadde twagala okubakubira mu ttooki nti weeteeketeeke. Museveni bwe yali ajja yajja n'abantu. Emyaka 10 egisembyeyo gimenye Museveni okusinga emyaka 6 gya pulanigiramu emabega okubeera nga agenda kubeera omufuzi mu Uganda. Emyaka 10 gimumenye nnyo okusinga kwejuja pulaningira oba giba 6 naye gino emyaka 10 egisembyeyo gimumenye nnyo. Kakati tosuubira kubanga ye bwe yali yajja ne bannayuganda. Olwaleero bwe bamugamba nti tukukooye bw'awulira amaanyi ge yagala bamubana abamwetoolodde. Eyinza okuba emmundu oba abasirikale ye baalina. Naawe oli mumalirivu okutandikira mu ntalo ye gy'akooyedde olaba ng'alemereddwa. Naawe oli mumalirivu okutandikira mu ntalo ng'ezo. Kubanga kiba kikulaga nti ogenda kutandikira mu kulwanagana ne bannayuganda kuba tebakuyambyeko kujja. Ate ng'olinayo gapu olinayo omukisa ogenda omanye nti nina kwepositioninga ntya naddala okujja ne bannayuganda. Dani okubeera nga mubeera mu bweraliikirivu mwe kennyini ne muteeka ne bannayuganda mu bweraliikirivu. Lwaki tubeera nga ogenda kujja oba waki wali agadde otandikire mu ntalo kuba Museveni bw'abadde afundikirira mu ntalo. Bwe yali ajja ewaawo yalwana naye yajja ne bannayuganda. Lwaki olowooza nti wali agadde okisobola ekyo okutandika Uganda nga Museveni eno gy'amalira gw'okakasa ensonga eyo ogimaintaininga nga buli lunaku oluli ku nsi ogenda kubeera mu lutalo ne bannayuganda. So obeera olinawo omukisa ogweteekateeka. Otegedde oba olinawo omukisa ogweteekateeka naawe olonda omukisa gwo omanye nti wano kyekino kyekituufu naawe ojje. Naye tulaba nga waliwo ebitagenda mu maaso bulungi olwaleero. Waliwo embeera ey'okukakatika ku bannayuganda. Zeno mbadde ndowooza nti byabaka muli wa ddembe bwe kaba nga kakuyinze bimenye bisazeemu gamba nti tetugenda kubironda. Yes biba nga bikuyinze bisazeemu gambe tetugenda kukola ki kulonda. Otegedde gwobitegeka bannayuganda beteefuteefu ate olinga abitidde. Lwaki bulijjo tobitugamba ebintu ebyo kikye muteeseteese okukola. Otegedde so lino eggwanga lyaffe ffenna nga bannayuganda buvunaanyizibwa bwaffe okufaayo ku ddembe lyaffe, buvunaanyizibwa bwaffe okukuuma eggwanga lino kubanga era obuvunaanyizibwa tubukola okuteekako abo abalirisanga enkya. Naye gwe suubira nti wa woosuubira we bagenda okubeera era bagenda kusanga ggwanga lifaanana litya era gw'olowooza osobola otya okulibeeramu weka nga libaddemu abalimu. Akakiiko k'ebyokulonda tubadde tujja tugondera amateeka gammwe ge mutuwa era nga naffe tumanya nti matuufu. Naye olwaleero bwe kiba nti mutandise okuteekamu ebirala ate kitegeeza ffe tuli bamalirivu okuwulira nti okulonda kuveewo oba bikuyinze bireke. So okusinga ffe tunaabeera awo nga buli lunaku mutugamba ebintu ebitalina gurawundi kubanga buli kintu kiriwo mu mateeka naye gwe tuula eryo gy'olugero bwogezi oyo gy'olugero bwogezi nga bw'oyagala tubitandise leero bitegeka. Lwaki ekyo temwakirowoozaako olubereberye? Otegedde so ffe tugamba bwe tuti tetulina kyakukola, tulina kulwanira mu nsi eno kubanga mwe tuli yeyaffe. Si nsobi ffe okwesanga tuli bannayuganda ate tewali nsobi okwerwanako ng'abantu okufuna eddembe ffe okukumba eggwanga lino n'abajja balisangewo.
n'olwekyo ffe tulina enkola egamba nga bwe tubadde tujja tuyingira mu kalulu bwe tubadde tukakola bwe twagala okujja tukakole era nkowoola bannayuganda mwenna abeetaba mu kulonda twawulirako wano nga Museveni agamba nti NUP yamubba akalulu kati guno omulanga gwaba NRM bwe babanga abakulembera agamba NUP yabba akalulu mujje mubeere ku station ku polling station we tugenda okulondera mukume nammwe akalulu kammwe naffe ne tugamba nti yes ng'abeenaale muze bakowoola mujje mubeerewo akalu kamukama baleme kukabba nga bwe bakakola luli naffe tugamba nti tulina bye tulaba ebitagenda bulungi naddala mu kali akaggwa n'olwaleero naffe tugamba tugenda kubeerawo ffenna nga tuli wamu tunule enkaliriza tulaba ani akyankalanya okulonda ani abba akalulu oba NRM weeryawo kubanga nakyo kibiina ekyesimbyewo NUP weeryawo kibiina ekyesimbyewo n'ebibiina ebirala bwe biba nga birina kapasite gy'okubeera ku polling station mujje ffe tukuuma akalulu kaffe electoral commission okulonda yakuteekawo mu mateeka tegenda kuleeta yo byeyagala oba byerowoozezza ng'ate twesigama constitution twesigama ku mateeka n'okuteeka akalulu bakateekera mu mateeka tebagenda kuleeta bigambo bugambo bye batalinayo babijje so mwenna mujje tugenda kulonda electoral commission bwe yagamba tugenda kulonda electoral commission yetegese byonna bye mulaba campaign zonna electoral commission yakoze ki yebitegese mu mateeka otegedde naye ebigambo obugambo nze bwe naaveeyo nenjagala okwogera obwogezi nga bwe njagala kubanga nyiize kubanga njagala kiba kikyamu buli kye tukola kyonna kiri mu mateeka era twalambikibwa bulungi keera ku makyojje olonda ekaluluko ofuna omukisa okugenda ku mmeeza wekka era n'oyo ali ku wa electoral commission takkirizibwa kumanya ani gwolonze kyakyama kaluluko kakyama bw'omaliriza bakuwa meters 2 okuva woolondedde ng'olengera ebigenda mu maaso kakati bo bagamba nti lwaki abantu tebaali baddewo bagamba nti kubanga buli kibiina kyonna kibeera represented awo kibeerawo ne beegenti babiri candidate abeera na beegenti babiri bagamba mbu tekyetaagisa te bantu kubeerawo kubanga ba presidential candidates ne ba candidates bonna basigadde ba MP bonna baba no baegenti baabwe andi kati olwo twali kute agenti waffe ne tumutikka obululu bwaffe n'abuleeta ku polling station ne tusigale waka bwe tuba nga ffe tukaleeta ffe nnyini era tukimanyi tugenda kukolagana nabo nga n'agenti waali era nga bulijjo bwe kibeera ekibuuzo kye wabuuza mulundi ogwasembayo nti lwaki tuvaawo ng'ebyatulese tebinnavaawo tetujja kuvaawo ng'ebyatulese tebinnavaawo tekiba kya bwenkanya yes tekiba kya bwenkanya kyo kye mwagala okukola mukitukole kyonna kye mwagala okukola mukitukole naye nga ffe tetujja kumenya mateeka tuteekeddwa okutambula nga tunoonya eddembe lyaffe tunoonya obwenkanya naye nga tugoberera mateeka nga constitution bwetuluŋŋamya awo tuliwo ku lwa constitution tuluŋŋamya tubeerewo ku olwo kyonna kye tukola tukikola kubanga electoral commission eriwo mu mateeka yeetegese ebyo so n'olwekyo tewaliwo kugenda ku polling station kola fujjo ffe tuzze kulonda n'okubala akalulu kaffe tumanye ntya ono afunye buno oli afunye buno tudde ewaka waffe abasanyuka olw'obuwanguzi bwabwe era nkoowoola byonna ebibiina ebyesimbyewo mubeere ku polling station we mulondedde mujje tulabe ani akyankalanya ki akalulu kituufu kikulu nnyo kubanga ne Museveni yagambako nti NUP yamubba nammwe mujje mubeerewo abaNRM muwe obujulizi nga mukama wammwe yabagamba nti NUP yamubba baleme kubonaabona yekka kubeera nga obujulizi abulina omu so n'olwekyo tugenda kukola buli ekisoboka mu mateeka tukimanyi nti tulina okubeera n'eddembe lyaffe nga tugayidingibwa amateeka era awali etteeka ffe tetujja kukwatawo wetudirectinga okukola okutwata wetujja okukwata bwetyo wetujja okukola ki bwetujja okukola baganda bange bannayuganda bw'oba omanyi nti ogenda mu byokulonda ng'ogenda mu bumenyi bw'amateeka totawaana kujja ku polling station bw'oba omanyi nti kiri mu mateeka gwe okujja okulonda genda olonda akaluluko era oli wa ddembe okukalaba nga bakabala
n'osanyuka n'ogenda ku bibyo oba okawangudde n'osanyuka baba kuwangudde n'okkirira n'ogenda ewaka. Ate n'ekirala kye njagala okubategeeza bannange bannayuganda baleme kubalowoozesa nti bino ng'okulonda okusalirawo eggwanga lyo nti bakuyamba buyambi. Si kuyamba buyambi. Waliwo endowooza etekeba mu bannayuganda nti yes nti okukkiriza okulonda kuyambibwa buyambibwa tekiriyo. Eryo ddembe lyo lyabwe bange okusalawo ani gwe waali agadde akulembere mu nsi yo. Era n'omulala naye alina gw'ayagala amukulembere. Temuteekawo olutalo wabula mugenda demokrasi n'abawa okusalawo n'abasalirawo. Okitegedde ekintu ekyo nti ogenze n'olaga obwagazi bwo n'olaga kyoteekeddwa okukola n'omuno najja n'awangula n'omuwangula nemudda ku birala. Oyo demokrasi. So okusinga okugamba nti tukuyambye jangu wano olonde tokiteeka mu mutwe gwo nti oba ate kati leero tolina kulonda nedda ssebo bannyabo. Jangu olonde ate situka ng'omanyi nti kyokola tekiri mu bumenyi bw'amateeka kijja kukuyamba okubeera nti ogoberera amateeka n'engeri kyeyo kikolamu. So baganda baffe waliwo endowooza eno oba oliawo erese ebizibu bingi. Kijja kusanga omuntu nga ne bw'aba alaba ekituufu nyinza okuddaku kati nga kuba n'abasajja omanyi okujoga kuno okujogo lino lyolaba live nnyo livuddeko abannabyabufuzi abajja ne beeyagaliza ennyo ne batandika okulowooleza okumpi nti wadde oli akola ekituufu nga kyekiggwanga kiryetaaga ne bannayuganda bakkiriza gw'ate owakanya kubanga tokkiriziganyiza naye ekyo kikyamu. Kati era byolaba bino ebisinga obungi bivudde ku bana abefuula abatali bamativu okutujogesa ate bali betubadde tulwanagana nabo nga tubagamba eggwanga liteekeddwa kulemberwa bwe liti nga bo balaga nti eggwanga tulitwala tuti nga ffe tubagamba muli wabya. Kakati bwe tuvudde eno mufu abagamba nti muwabya eggwanga ne muvaawo n'abalala bannakigwanyiza abatali bamativu n'ensonga zaabwe tetuzimanyi ne bireetamu ate ejjoogeddene kubanga oli omulabe muba mwogera naye ate nga nono gwe yasuubiranga nti mulwana naye akugamba birala. Awo no wavuddewo okuwa bali abalabe confidence ne baba nga batutulugunya kubanga balina ne bannaffe bakola ki bebeeyambisa. Naye nfundikira nkugamba nti okulonda kiri mu mateeka era ddembe lyo okgenda n'olonda era ne constitution yatulambika bulungi nti bw'ovaawo olondedde kasita omala okusuula akalulu kiba kitegeeza waliwo munno omulala agenda okujja okusuula akalulu paka saawa ziyeza okunyukako ng'odda wali ebbali mu mitaazi 2 paka saawa ziri babala akalulu mwena kubanga era tuzze tulaba akalulu nga bakabala nga kamu bubiri nga crowd eddamu ne bamativu nti awo naafunye obululu 6 oli afunye akalulu kamu ne bakwate kuba ne batamala ne bakola ki ne bagenda kiki kyemukweka emabega eyo kyemusuubira nti tekigenda kukiriza ku mulundi guno kalulu kubeera nga kaggwa nga bulijjo kabadde kabeera. So mwetereeze. Kale mu bingi ebibaddewo mu lunaku olwaleero mwe mubadde ensonga ya Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda mukuumaddamula avuddeyo yavuddeyo n'atika ekiwandiiko ku mikutu gy'emitimbagano n'abako ebigambo byayogera ng'ayita mu bubaka ng'era avumiridde nnyo ekyaba ebyokwerinda okutuntuza bannayuganda mu kino ne bino bye bino bikuleeta embwa tandika okubuukira abantu nakyo yakyogeddeko awo nakyo n'akivumirira nnyo era ebimu ku byayogeddeko byebyokulemesa processions ezitya abantu abagoberera bannabyabufuzi kati nga bolaba bagoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagenda okubira kampeni laleyo wegenda okubeera bana abajja kati abantu abo abamutambulirako abo nti okulemesebwa yaga nti abantu abo abebekwenda okubalemesa kikyamu olw'ensonga nti ebyobufuzi tebiringa kereziya nti oba muzikiti nti omuntu ove noweka nogenda n'osaba novayo nodda ewaka nti ebyobufuzi oba enkuŋŋaana ebeera vibe eyo ebeeramu okusanyuka amaloboozi okubeera waggulu okukuba emirere okukuba buli omu kyasobodde okulaba nga batekawo vibe eri omuntu waabwe so n'olw'ensonga naga nti ekyo kibi nnyo nnyini ddala
n'ebirala bingi byeyogeddeko awo Yes, naye yavudde natekawo eddoboozi nga gati ab'ebyokwerinda kyemukola si kituufu n'akatono. Awo nno pulezidenti waaviiriddeyo n'amwebaza olw'okuteekawo eddoboozi okwawukana n'abamu ku bakulembeze kubanga abakulembeze bangi wano mu Uganda nga tebali mu gavumenti naye nga bakulembeze nga basobola okuteekawo eddoboozi naye tebasobodde naye yavuddewo n'aliteekawo n'amwebaza pulezidenti n'amwebaza so byebyo kyokka nga ate ebbanga lyonna abantu badde bajja boogera abatunuzi abamu abatunuzi bitambula abagamba nti oba oliawo Katikkiro badde teyeefiiridde eyo ku nsonga zikwata ku muntu wa bulijjo abamu ebyaddala abamu ne bava ne batekawo amaloboozi nti oba oliawo akolagana n'abamu gavumenti awo biki okusinza ku badde byogerwa n'ebirala byonna. Aneeyanziza muganda wange Mr. Mayanja obulyazamaanyi abantu abasinga obungi bamanyi sente 2,000 zenakuwadde oba zompadde ne sizikuddiza awo omuntu najajinga nti gundi mulyazamaanyi. Obulyazamaanyi bubeera mu bikolwa, obulyazamaanyi bubeera mu kusirika, obulyazamaanyi bubeera mu bigambo, obulyazamaanyi bubeera mu bintu bingi. Nenjagala okugatta eddoboozi lyange ku ddoboozi ya pulezidenti okwebaza Katikkiro okuba nti ku luno yavuddeyo n'abaako okulaga obutali bumativu n'aluŋŋamya eggwanga n'aluŋŋamya ababyokwerinda ku ebyokulonda bibeera bitya era nti byawukanira ddala n'abantu abagenda mu kyaki oba mu muzikiti kubanga mu kyaki omanya nti saawa 3 tujja kuba tutuuse asimbudde 11 asimbudde 2 asimbudde esatu buli omuntu agenda yekka ne mukuŋŋaanira eri. Abagenda ku muzikiti bamanya nti saawa 7 tugenda kuba tutuuse tugende kusaala tekiriiko kadde tewali na vibe gye muba muteekeddwa okuteekamu temulina nabe mulaalika nabe muyita kujja kubanga buli muntu abeera amanyi yembeera eyo akasirise buli muntu mwagendera ne musinkana ne mugenda musinza Mukama Katonda wamu. Kyawukanako ebyobufuzi birimu kye bayita campaign ezo zate kaweefube bamuyita kaweefube ow'okunoonya akalulu kaweefube ow'okutegeeza abantu kiki ky'obaleetedde kaweefube ow'okuvuganya n'abalala kaweefube yali etaaze okulaga enkizo okuva ku banno atandikira lwotandika okulowooza nti wali agadde okwesimbawo mu kifo era gundi ali qualified agwanidde bonna ne baba checkinga bagamba nti tewali kumwaleka munne wabula mugenda mu kuvuganya okulaganya asingako mwenna muli qualified mwekyo mwenkana level yemu ne kati mugende eri mutegeeze bantu bali bye mugenda okubakolera mugende eri kola amaanyi gonna ofube nga toyingiridde eddembe lya mulala olage obusobozi bwo okusinga okukira ku munno kati n'ebyo tebikomaawo we bategekedde tebikoma ku nomination wabula biteeta n'abenjawulo bakandidates abenjawulo okufuna abantu we bateekeddwa okukosala nab'entotto butya bwe tusobola okuwangula akalulu kano omuli abakyala abaami abato abavubuka n'abalala n'abakadde bonna batuula wansi ne basala entotto tusobola kukola kutya ebiva mu ntotto ezo ze basala yengeri gye mugenda okweteekerateekeramu wajja mugenda okutwala message buli kibiina buli candidate ensonga eyo agirina era bw'otunula olwaleero buli wamu woyita beteekerateekera ekintu ekyo ekyokugenda omu awangule munne ekimenya etteeka oba ekimenya amateeka kwe kukosa munno gwe weesimbyewo naye si mu bigambo wabula mu action mu bikolwa kakati kye muba mulina okukola nammwe temwalyagadde bantu abo be mugendamu kufuna buzibu kubanga mwagala bantu balamu mweteekako olukomero like nti mugenda gye mutwala obubaka musangeyo abalamu era muleke nga balamu be mutambudde nabo mubawa protection ogenda gye bagenda mu ddembe basobole okuba nti basigala nga balamu ebiseera bingi tulabye nnyo nga buli ewabeera poliisi
buli wabeera ab'ebyokwerinda we wabeera akavuyo. Kubanga era akyogeddeko ne wano nti okuba tiya gas n'okuleeta embwa ku abantu we bali mu nkuŋŋaana. Yes. Ngalaga nti no booli awo si kya buvunaanyizibwa. Yes. Era tukyesanze nti tiya gas yagumbulula abantu ne beerinnya ne beegwira ne bafuna ebisago. Poliisi yevuga ng'etaayiza ba candidates naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu netandika okuba nti kigiwaliriza okuba ng'egenda etomera abantu. Poliisi yennyini. Era tukirabyeko nti bwe batambula nga tewali kutataganyizibwa kwa poliisi oba ababyokwerinda bamaliriza nga tewali wadde afunyeko kakuraka, tewali wagiddwako simu, tewali wafunye kizibu mu laalizo ezo. Yes. Naye lwaki nebazizza nga seddobozi yange kulya pulezidenti nti abakulembeze mu bifo ebyenjawulo abantu bye mukola babiraba. Babigoberera. Era abantu balina kye babanja mu bifo ebyo mwe mutudde. Kwe kusiima okwo, kwe kwemulugunya wali okusirika oba wali ekikyamu. Kati bw'ojjamu gwe ky'owulira ekikuwaanye n'obeera comfortable n'ekyo, ate n'olaba ekikuwabula n'onyiiga, toba mukulembeze. Abantu abo b'okulembera balina okugamba ebintu bingi kubanga obukulembera ku lwabwe. Yes. So wano era wenjagalira okutegeeza Bannayuganda nti awali omukka tewabula ki? Tewabula muliro. Tegubulawo. Otegedde. Era n'okukusiimibwa abantu abalina bye bakoze kali tekaba kajanja oba tekuba kwagalako bamu. Boogera erinnya ly'omuntu nga bamusiima ddala ng'alina kyakoze. Boogera erinnya ly'omuntu nga bamunenya ddala ng'alina ensobi. So n'olwekyo kubi kino Katikkiro wa Buganda tweyanziza nnyo, tweyanzeeke. Yes. Njagala kigaziyaamuko ekintu kino nti eggwanga lino ffenna tuliriko. Ffenna tulivunaanyizibwako kyenkanyi. Tuzimbamu abakulembeze be tusuubira otukulembera oba bazze ne batukulembera, tubazimbamu omutima ogw'obukyayi olw'obulyazaamaanyi bwe tubakolako. Omuntu atuuka ekiseera nga wano yali etaaze gundi, yali etaaze ekitongole gundi, yali etaaze institution eno n'esirika, naye ayinza okusirika, ayinza obutayanukula, naye abeera akiterese. Yes. Katonda byaleeta asobola okufuna entebe ng'eyo. Amazima obeera tolinawo osinziira kutuula ku ntebe nga mu kukwetaaga tewaliiwo, ate wano mu kubaako kyofuna ngoze. Abakulembeze bano ffe tubawaganyaza oluusi batera okubeera abalungi n'ebiruubirirwa ebirungi. Neffe gye tukomye okubeera nga tebitukwatako, bali we bawangula baba bawangudde ffe ffenna. Bwe tuba tulina kye twetaaga oli takituwanga eggwanga, tufukamira tumwegayirira bwegayirizi kubanga sacrifice gye yakola ffe twale mugiraba oba okugyenyigiramu. Yes. Era ebitongole ebyenjawulo na buli muntu munnayuganda yenavunaanyizibwa twogerere ebigambo awatuufu nga biteekeddwa okwogerwako. Ate oba oli awo tuyambeko ne bano abakola ejjoogo okumanya nti bye bakola si bituufu. Nga tumaze okwogerako ffe ab'enkizo tube nga twogera abantu abo bamanye nti alina ekkuba lye tukutte si ttuufu, tulina okukyusaamu. Naye buli we bakola bye bakoze ne tusirika naddala awali amaloboozi g'abantu, ekintu ekyo kibeera kikyamu nnyo. So twebaza nnyo Katikkiro, webale nnyo, webalire ddala ensonga eno naawe okugiraba ate n'osasirika n'ogyogerako. Ekyo kye kyokka ekikubanjibwa tebibeera bingi nti omusaala gw'ofunyeyo jangu tugabane. Nedda. Si bwe kiri. Omusaala nga bw'ogukutte omwezi guweddeko jangu tugabane. Naye tatutemeeteme. Si kye twagala. Nalabako awo omusajja omu yanyumya akaboozi ku mutimbagano okwo n'agamba nti abakazi ennaku zino mwebereremu. N'agamba nti omukazi musajja waba kukkiriza okukola genda okole. Naye omusaala bw'ogufuna omwezi guweddeko ba $500 leeta omugambe nti mwami wange omusaala gw'omwezi guno guugwo. Kati ye omwami atemeeteme agambe nti kati zino zijja okutambuza mukyala wange okubeera ng'okola omulimu ddemu ofuna omwezi omulala gw'onaaleeta. Zino ojja kulyangako oba mu kkuba oba ku mulimu ekyemisana oba tebakikuwa. Naye kati ezisigadde omwami yamanya bw'atetenkanya nga head of family, omutwe gw'amaka. Kamuluŋŋamyemu oyo.
okusigaza omukwana awaka n'ebiruubirirwa ebirungi ebyo ebyabateeka mu makaago ng'okukuza abaana nga nammwe okwekuuma si muntu oli kujja yanjulira ono byonna nga bw'abikola eri butasuula buvunaanyizibwa bwe mu biseera ebimu ekyo kimatiza omuntu ne bwoba ofunyeyo akawumbi ne weeriira naye nga waliwo ng'obuvunaanyizibwa bwe obukola oyitaba na buzibu era obutategeeragana buva nnyo kw'omu okusuula obuvunaanyizibwa bwe kati ono buli watunula nga waliwo obuvunaanyizibwa bw'olina okukola awo buli omulimu gw'okola agufuula omubi gufuuka ekizibu kati gwe solution yakyo tebeera ekyo nti gwano yonono genda oleete guli omusaala mutule mugabane nedda gwe nawe nkuwabudde eyagamba omusaala gw'omukyala bagugabane si bwe kiri nedda nnyabo omusajja atemeeteme si kyekyo mulina okutambula nga muwuliziganya mutegeeragana obuvunaanyizibwa nga buli muntu bw'abadde akola bukola olwo omulimu guba mulungi nekyo gyeyo oli wa ddembe okukikola mu ngeri gy'okola ki gy'oyagala buno obuvunaanyizibwa kasita tokola ki kasita tobutta so bannaffe abo tubagamba nti tetwagala kujja kugabana nammwe bye mugabana agamaanyi gammwe mugatwale kuba gavunaanyizibwa ku mmwe bw'oba olina kyokoze n'obako kyogabana twala totemaatema eno wabula ffe twagala we tukwetaagira okola obuvunaanyizibwa bwo tetulina buzibu na muntu yenna era mu bufunze kyabadde kituufu nga Katikkiro okujja ayogereko kubanga ebintu bino bisinze kulabikira nnyo ate wano mu Buganda ebbanga lyetutambudde wabadde okutaataganyizibwa naye nga tebali kubatira gaasi mu bitundu ebirala abantu ba Buganda wano bo banabyo byokwerinda babakolako effujjo ne batulowoozesa nti oba tebaagala babeere babeerewo ne mu nsi kubanga tulabye pulezidenti nga bamusumba bamubulokinga eyo nayona gy'abadde ayita mu regions ez'enjawulo naye nga artisti basobola omukeereyesa n'amaliriza n'agenda walaze naye nga tewaliwo tya gaasi tewaliwo kuyoola buyoozi bantu buli lunaku tewaliwo kumenya abantu tebaliimu nakubateekamu mbwa kujja okutuuka okuleeta embwa nagiraba nga ziruma abantu ziyuza ne fulaga otegedde ekintu ekyo so kakati awo eddoboozi lya Katikkiro ewaawo libadde n'emabega yonna tulina bwe tulyetaagira naye ate mu kaseera kano lyajjidde awatuufu ku baana ba Buganda okubeera nga bakwatibwa mu ngeri etali ey'okutyoboola ennyo okwenyigirizibwa okutuntuzibwa ng'ate kampeyini zitambudde mu regions endala nga tolabayo tiya gaasi so eddoboozi lya Katikkiro lyabadde ddungi tumwebaza kakati wetwogerera essaawa zino TV gye bayita NTV yamaze dda akola enteekateeka era nga yafulumiza posta eriko presidential debate race for 2026 elections nabatekawo wano ekibuuzo who can take Uganda forward ennaku zomwezi zirina kubeera 30 ku lw'essande lirwo sande ya wiiki eno eba ya wiiki eno ye sande etandika wiiki eri kubanga wiiki etandika ku sande okuzungu bo batugamba wiiki etandika ku sande kati naye nga ku sande kale katugambe ku sande eno ku sande ennaku zomwezi zirina kubeera 3 kitegeeza nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kugenda masika ennaku z'omwezi 29 kati enkeera ajje mu debate ya NTV era nga abakulembeze bonna 8 bagenda kubeerawo babatadde ku posta no kitegeeza nti bakkiriza okubeerawo kuliko omukulu Frank Buliira wa Revolutionary Party nowabeerawo Mugisha Muntu wa ANT Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP nowabeerawo Yoweri Kaguta Museveni wa NRM then ate Robert Kasibante wa National Peasants Party Nathan Ndamafabi FDC omukulu Mubaraka Munyagwa Common Man's Party ate ne Joseph Mabirizi Conservative Party bano bonna bali 8 omugatte era nga basuubira okubeerawo ku lunaku olwo wabula President Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze okukakasa okubeerawo era yawandise bw'ati n'agamba nti I will be there to share our vision for a new Uganda and to challenge Dictator Museveni on whatever new lies he wants to tell the people of Uganda after 40 years of deception and failed promises. N'agamba nti no, see you then. Free Uganda now.
Okay. Ebigambo byawandisa agenda kubeerawo naye nga tujjukira okujjukizaamu Kemabega nti NBS ezeetegeka debates ez'enjawulo naye nga debates ezo zibadde zitunulidde nnyo ababaka ba paalamenti abeesimbye ku babaka ba paalamenti mu bitundu eby'enjawulo naye debates zino eza NBS zirabika nga boycottingibwa bannaffe aba NUP abakulembeze era abasinga bonna tebagenda naddala okuviira ku sekretary General yabagamba nti temujja kundabayo mulimba muwaacha mutwale eri so tiyagendayo kati wane eno president yamaze okukakasa nti ate eno agenda kugendayo tutandikira awo neyanza Mr. Mayanja nyanza nnyo neyanzeege ensonga eyo nsonga nkulu naye mu mutima ki wajjukiza bannayuganda ne bakandidates abagenda okubeera awo zino ensonga si zammwe ng'abantu ne bakandidates abali awo naawe munnayuganda beera nga omanyi nti ensonga ezo si zaabo ekisanyusa President Kyagulanyi tetwagala kibeere nti kyekituufu era ekinyiiza Museveni si kyekikyamu eri bannayuganda naye asooka neyeteeka mu bantu n'amanya nti kino kinyiiziza nange ndi munnayuganda kinyiiziza bannayuganda bonna nti nedda anina okugumamu kyo kinsanyusiza ng'omuntu nti kisanyusa bannayuganda bonna nti ye okay nina okugenda nakyo mu maaso nange essanyu eryo ndigaba ne bannayuganda twalabako debate emu 2016 akalulu ako kalimu n'embabazi ekiruubirirwa ekyokuwa bannayuganda kifa okutemera bannayuganda ekisanja ekijja mu Uganda ejja nga baloonya akalulu twalabamu kwerumiriza nga Mbabazi agamba nti nze nali prime minister naye nga nina bosi wange naye nga bosi we atudde awo nti kwaba bamubuuzaako by'oyagala okukola nga obadde n'omukisa ffe tubadde tukuteeka tutunula ekifaananyi nti obadde n'omukisa ogukola ebyo by'osuubiza leero okukola. Mbabazi wasinze oga nti nga bagamba nti obadde prime minister ng'olina eddoboozi ddene mu gavumenti yawo galina era nga kitegeeza nti bingi byabadde bikolebwa olw'eddoboozi lyo lwaki ovaayo eno gyano tugamba nti mumpe ngenda ate nkole ebyo olibadde okola ng'oli eri ne beerumiriza naga nti nina mukama wange nga bwamusongako wali era n'ageza n'agamba nti oyinza okutunulira embwa nga nkambwe ennyo naye mukama wayo nga tagiweeredde nga teruma otegedde tugenda okufundikira campaign debate ezo nga tewali wezalabikira nga Uganda teyalabikawo mwalimu nsonga ya muntu kuki muntu ku muntu kubanga abaaliwo abanene abo eyali Dr. yalimu Dr. Besigye Museveni ne Gundi abaliwo bakandidesi bonna ab'enjawulo n'amama Mbabazi naye nga dokita naye okukwata ku muzindaalo okutangaaza eggwanga biki etugende yabuuzibwako ne ku by'olutalo nti abadde mu service ebbanga ddene ki ekimulobedde okubaako oba okuba tooki oba okutereeza okulwana Uganda okutereera ye dokita n'akugamba nti era ffenna tuba bakozi eri wabula oyo kyekizibu so kakati mbadde njakulaga kaawo nkuleete wano nti kisoboka okola enteekateeka eyo ya debate nga baali agadde batuleko awamu nga si kirowoozo kya NBS sinnakiwakanya njagala tubeere bulungi era nkikiririzaamu nga si kirowoozo kya NTV wabula nga byaba abeeyagaliza nga mulimu n'okugamba nti genda omubuuze kino mu maaso g'abangi kyalibadde beta nti tugende tunyonyole eggwanga lino nga tunyonyola bannayuganda bakama baffe biki bye twali etaaze oba bitugenda okubakolera mu ggwanga mu bululu bwe tubasaba oba mu kisanja ekijja nsuubira debate eyo
okubanga waliwo begenda okuggula amaaso abadde bataggulwanga amaaso, waliwo obulimba obugenda okulimbululwawo mu maaso g'abantu bonna, kubanga bonna nsonga nkulu abagala eggwanga, abagala obuyinza okulembera eggwanga. Ne tusuubiramu ku lw'obulungi bwaffe ffenna okubeera nti buli anaabeera awo n'abakiikiridde bannayuganda, era buli omu yeewala okukiikirira ye ng'omuntu. Kwagga oba obaddewo naye nga aliwo b'oyogerera abatakola ki, abataliiwo. Pulezidenti yakugambye nti mweteefuteefu okujja balage ebiruubirirwa byabwe mu Uganda empya, era yeesunga nnyo n'okulaba ebirimba ebipya Museveni byagenda okulimba abantu. Ebirimba ebipya ebijja Museveni byagenda okukola ki, okulimba abantu, nga kiraga nti ebbanga lyonna abadde ajja akola ki, alimba bulimbi, abadde ajja alimba bulimbi. Tuli ku statement president yakoze yakoze. Kakati Munnayuganda nkukubiriza awo wakulu nnyo, beerawo owulirize olabe nga alimba atudde awo nga alimbulula atuddewa side eri. Tugenda kuvaawo awo nga tutegedde ekyamazima lino eggwanga lyaffe twalyetaaze liragewa, era ani gwe tulabamu essuubi mu ggwanga lyaffe. Ono bw'ayogera yekka, omulala ayinza obutafuna mukisa gulaba, oyinza okwogera kw'oli olw'okuba tali awo naawe. Naye twagala omuntu atunule munne mu maaso ayogere ebyazza abagamba eyo bwe biri, bw'abisuubira, era n'obulimba buveeyo. Nze ng'omuntu debate eyo ngiwagira nnyo nnyo ngiwagira ebeerewo, era bwe naba yakubeerawo ngyesunze nnyo. Ate zino abannaffe aba NBS ze bategeka zenjogeddeko awo ze baboycottinga. Kakati omulamwa omunene, obukulembeze obujja weteekateeka n'abo bogenda okulembera nabo, naye ensonga esinga okubeera enkulu gwe mutwe guno. Omutwe guno gutegeeza kinene nnyo eri obukulembeze bwonna wansi. Kakati bano bajja mu debate nga ba MPs, nsinze nnyo okulaba element mwe balabira nga ndaba nga abantu abafuba okunoonya bafuna emirimu, banoonya mirimu. NBS we badde etegeka kireetedde emiramu obutavaayo bulungi, kubanga buli ajja akulaga nti ndekaawo wadde abaddeyo. Omulala agamba nti nviiraako ng'alinga ategeeza nange ndieko. Omulamwa gubadde muki, naye debate eno egenda kubeera nga nkulu nnyo, mugitunuulire. Zino zonna zigoberera bugoberezi, era twalyagadde nnyo oba oli awo n'abo abavuganya ku bifo eby'enjawulo batunuulire debate eyo, bagisuubiremu ekifaananyi ekya Uganda okusinga bo ze batulako n'atunulira ekifaananyi eky'ekifo. Era bannabyabufuzi abo tubaagala, ne by time tetubeetaaga, tetubeetaaga. Kanfundikira akantu kano nga nkugamba bwe nti buli we tupima ekiseera ekituufu tumanya ani alina okubeera mu kifo ekituufu. Bano bannanyini bannabyabufuzi bangi abasobola okutula mu gavumenti n'etambula, naye batono nnyo abasobola okununula eggwanga lireete gavumenti. Batono nnyo abasobola okutula mu ggwanga ne bakulembera litambula. Bangi abasobola okutuula mu gavumenti eggwanga ne litambula, bo bangi. Ne bw'oba osalawo n'olinunula n'ogenda e Makerere okola gavumenti ezisoba mu 100.
kati ate batono nnyo abamanyi mu kiseera kino abamanyi nti abasobola okukyusa eggwanga ne lita gavumenti ate eryesobolwamu abangi. Kakati awo waliwo abantu abasala layini nga mu tayimu nga muzimba tebamanyi nti kyemuzimba kibakayanira eri kyebasobola ne bagezaako ne wano wennyini okulemesa ekintu ekyo kibeewo ate batuuke ku kiki kibasobola. Okulwana omuntu alwana yawukana n'omuntu akulembera. Era buli muntu atamanya layini ye kubeera kutomeregana na byonna bye mupulaninga oba oli awo mwe mubyettiramu kennyini. Njagala okukwasuwalinga nti President Kyagulanyi n'abanga afunye entebe nkugamba n'obusobozi mpuuga bulina obukola mu gavumenti. Otegede? Mu kiseera kino ng'entebe enoonyezebwa obusobozi mpuuga tabulina bulwana kunoonya ntebe. Tabulina. Ndeese eri erinnya naye abantu abagwa mu kaliba eyo bangi. Era nja kugamba nti mpimiddewo nnyo entegeera y'abantu. Nze ng'omuntu mpimiddewo nnyo entegeera y'abantu. Obutamanya mpuga obutamanya nti kankuume futusoja ono akole ki kyesisobola andeetere kyensobola. Kati ate njagala okulwanagana naye ate mmuggyewo abadde akola kyesisobola. Awo nze mpimiddewo nnyo entegeera y'abantu. Esebo kale toyanziza nnyo toyanzeege bye ebigambo bya chairman Yasin muna NUP byayogedde tubali kutugeza kukuba tooki oba oli awo mu bigambo president byakonyeeko olunaku olwaleero n'obutali bumativu eri bannayuganda n'abakulembeze abalala nga balaba oba ng'oli awo ebirimu zigizaga. Kale kkiriza tukulekerere wano chairman Ssebo nkwebaza bwe tufisizayo kadde. Tukwagaliza akaseera akalungi. Nammwe mbagala nnyo. Nze Geoffrey Mayanja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.